yo vibe nga bw'ogiraba tuli mu mbeera yakulaba ng'ani atwala kiceeke kyakulaba kiwola olunaku olwaleero bannaffe aba Iganga sente muzaagala bannaffe aba Soroti sente muzaagala wano wetulaze tugenda mu maloboozi eddoboozi ly'owulira njagala ompe amannya ga nannyini lyo kijja kuba kimmala bumazi okugjawo nga gwe olina by'omumanyiiko ebirala ekyuma kalimagezi sumulula nagenda okuba kale nakuba munefeeti awe asoose okunyiga omwami Saidi wali oyo omwana mulenzi bamuyita fresh kid mumanyiiko ki musajja muyimbi okuva byatandika okusoma emitwalo 6 bweddu ekyuma kalimagezi sumulula eddoboozi. If I go sometime even in the Ministry of Defense, I will not find even some commander. The late President Idi Amin Dada. Idi Amin Dada emitwalo 6 bweddu leeta. Nze tewali kyenejjusa in this life. Everything happens for a reason. Komaawo magezi bangi kati mada Rema namakula kasaze eddiiro kaliwo kigani Tewali kyenejjusa. Irene Ntale. agambye Irene Irene Ntale. yabyogera ddi Ana byali yejjusa naye nga yetabyejjusa. emitwalo 6 Irene Ntale yali yejjusa tabyejjusa sina muŋŋawaze ne vibe etagambika quick final leta eddoboozi eddala. I want to assure you people and assure the country the economy now. Lodi Lorenzo oba we mukyalo oli mama His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. tolinawo yadde olukumi lw'ensimbi kasaze eddiiro kali eno sebuta kuddiremu Now on. komaawo I want to assure you people tugende bamwita Minister Matia Kasaija tugende n'eddoboozi eddala naye mubiri byembadde mbaga nti omuddugavu bwe bamukweganayo Lodi Lorenzo ssebo nkulabyewo kanyiga omwami oyo ayitibwa Muhammad Nsereko emitwalo malayo nze nkomye ku mitwalo MP wa Kampala Central. emitwalo 6 wadatindo kimalayo Muhammad Nsereko owe Kampala tugende n'eddoboozi eriddako wajja kuba nkubawo omukisa okumanya abaana bammwe komaawo Saidi awo Oyo ye mama wa Buganda. Mama Silivia Najinda Nabagereka. emitwalo 6 singa mbadde nsobola badde ngenda zikugabizaamu emirundi gyonna naye nga ssemateeka bwampeebwa okukuwa emitwalo 6 gye nkomyeko Mama Silivia Najinda mama wa Buganda agundegunde beni nkomye wano mu katundu kano katikomewo ekiba kya golden round ensikanfaino tovaawo tukyalinawo omulungi atulaba ate nga Saidi eno yaba